tuweereze Honorable Kushaba Susan, aspiring MP, Kampala Central, eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Jo navuddeyo nabaddeko ku Medium ne mbagamba nti ekiri ku City Hall kyennyamiza ng'abasuubuzi bali mu myezi egikunuukiriza mu 3 nga tebakola, nga omugagga Hamu yaziba amakubo gonna ag'ekizimbe kya City Mall, era ng'abantu tebalina wadde gye bayita nekitamumalira n'akwata ne generator ebadde eri awo standby generator ebawa amasanyalaze nga gali gabuze, nayo n'agyetikka n'agitwala. So nali ndi awo olwa Mande, abasuubuzi ne bampita ne bambulira embeera gye bayitamu, ne bagamba nti amakubo omusajja yagaggala gonna, nga nawe ne bw'otuukawo mu butuufu nawe okwatibwa ennaku. Naye ekintu kino kigenda kukoma ddi? Uganda oba Kampala erimu omugagga omu abonyaabonya abantu badde bakyakaaba amataba, ate amakubo gaggadde. Yaggala amakubo okuva ku City Mall, owi naye yagirekerawo butambuza ba bigere. Emmotoka bw'ejja ng'eze kutikulira ku Owinaawo, abo abayaaye be yaguluminga bali ku rooftop eyo, nga bajja ssente ze bajja ku mmotoka ezandibadde ziri eza KCCA, bo bano be bazisolooza. Hamu ofuuse ekizibu mu Kampala. Tubulwe twogeramu tugamba tulwanyisa nkulaakulana, naye okwata otya ekizimbe n'okijjako ne bu bridge obwaliko nga buyingira mu kizimbe ekyo, nabwo n'obujjako. Bannayuganda olwaleero kye mukoze nze mbakoonedde mu mwebale kuvaayo okulaga obutali bumativu. Mubadde mwebase nnyo, oluusi pulezidenti yandutegeera ebiruma abasuubuzi, kubanga temulina gye tugenda kwekubira nduulu. KCCA obuvunaanyizibwa yabwejjako, badde mu bitanda byawo beebase. Kati munnayuganda akole ki? Bannayuganda omutima gwe munaze olwaleero temujja ng'okwo. Eno y'essaawa naffe okulaga obutali bumativu bwaffe, okulaba nti ensi eno Uganda eringa tufuuse bagwira, tulinga batali bannayuganda. Omuntu anyigirizibwa, amataba gaatwala ebintu bye n'ataliyirirwa, niwe otavaayo yadde muntu omukungu omu mu gavumenti okujja okusaasira abantu abo. Tuli mu kaseera ka kalulu, mukolera baani? Gwe Hamu kati essaawa zino ne Kampala wagikyusiza bagiyita Kihamu. Ani nze mbagamba nti omusajja oyo bw'alifere mutegeera baakolera. Kihamu yaani? MKI gye wayongedde ku Hamu yaani? Anyigiriza abantu, anyigiriza bannayuganda. Omuganda agamba bw'onyigiriza nnyindo gireeta omusaayi. Hamu okolera ani? Hamu gwatuuka n'okulwanyisa obutonde. Ani yakugamba nti amazzi bagazibira ekkubo? Tosobola gazibira kkubo. Ye wali okola planning ogenda kuzimba omwalo ogwo, gwe tewamanya nti amazzi galina okuyitawo. Olowooza gagenda kuyitawo? Gagenda kuyita mu mali y'abantu bafiirwe nga tewali ayogera. Hamu ofuuse ekizibu kya Kampala nga gwe ne Miisa Kabanda. Miisa Kabanda yakuwaga. Naye ennaku ze ku bwa minisita ziweddeyo. Nze nkubuulire Hamu ne Miisa Kabanda. Oba kati eno ke eyagenze ku Kihamu yandiba nga ye Miisa Kabanda. Ye Kabanda. Kubanga kino kisuse. Amataba gago gaatwala ebintu by'abantu. Tewali yadde ne bw'aba director wa KCCA okuvaayo nti agamba abasuubuzi banaaye oba prime minister wa Uganda. Mulinga Kampala abagijja ku maapu ya Uganda. Abasuubuzi mbebaza nti olwaleero mubalagiddeko bwereere, ate temuzikiza. City Mall erina okubaako ekkubo. City Mall President Museveni bino bivaamu kubizanyiramu. Bano abantu bali mu kunyigiriza bebawa emisolo. Abo abagagga babba emisolo gya gavumenti kubanga ebizimbe by'abakozi ba gavumenti. Oli bw'awa renti ya bukadde 3, erisiti bateekako emitwalo 3. Tebasasula amasanyalaze.
tebasasula mazzi naye ate ababisasula be basinza okunyigirizibwa. President vaayo, President nkubuulira amazima, ensonga eri mu Kampala bw'otavaayo n'ogyogerako nze simanyi gye tugenda okujja akalulu kubanga kisusse ogw'omulamuzi. Abantu amataba gaatwala emaali yaabwe niweebuuza mbadde ndaba ekitongole kino mu kikasiita mukirwanirira omusuubuzi bwe baali bamendinga oba bakola etteeka ery'abapangisa mwakolawo ki? Kubanga nze nyinza okugamba nti bwe baali bakola etteeka eritwala obutale nalikola ne Rafael Magezi minisita wa local government nendikola ne President Museveni kubanga yali bazaayo emirundi egyo esatu nga buli ambuuza bataddemu babakonsiderinze prayers zammwe ze mwagala nti nedda muzeeyi nga ne bagobya okutuusa bwe bateekamu ebyo ebiyamba omuntu ono owowansi ali mu katale kwe kuli obutale bubeere bwa bwereere. Naye mmwe bakasiita mwakolawo ki? Okuggyako abagaga okwekobaana ne batwala obuwumbi obubiri ne babutwala mu parliament ne bayisa etteeka liri mu feva yaabwe. Omuntu agoloka ku makya n'aloota n'okuloota n'agamba nti era nkwongezezo rent. Muzeeyi sekita ya bizinesi mu Kampala bagise bakaaba. Emisoro eri waggulu, infuriizi yafuuka infuriizi, kasasiro, masanyalaze. Kati ebizimbe ebimu bibyo babimye access. Omuntu alina waayita hamu yazimba n'akugira waliwo akakubo bwe kati akayita ku kijjukizo. Abasuubuzi ke baasigaza konna kafunda olwo bayitamu nga bava okukola abayaayi abali waggulu w'ekizimbe kya hamu ne balyoka babatulugunya ne balyoka babasala ensawo ne kugamba ekiri wali wansi. President Museveni kihamu afuuse kihamu. Hamu avumaganyiza gavumenti ya Museveni kubanga yagamba nti ye gavumenti. Naye nze nganza akumanyi manyi nti ebintu ebyo tobikkiriza ate tobyagala. Naye vaayo otaase bana Kampala. Ate tabikola yekka, abikola n'abantu bo. Akabondo ogwo omusoto guli mu State House ogwo ogw'emitwe ebiri. Emisana gubeera mu State House, omutwe ogumu gubeera mu State House, ekiro omutwe ogumu ne gubeera mu opposition nga banoonyanga butya basobola okukozinga insecurity mu Kampala. Olwaliro abantu beekalakasiza ne bakubwa emiggo, abantu bakoowu. President Museveni hamu afuuse ekizibu ne minisita wo gwe waleeta Misa Kabanda n'oteeka mu Kampala bafuukidde Kampala ekizibu ky'amaanyi nnyo. President nkubuulira amazima, okimanyi ne muwala wo akubuulira n'obutale bwali butabuse nakubuulira. Naye ekiri mu Kampala bw'oba tovuddeyo n'otaasa abasuubuzi abayimirizaawo Uganda eno nesimanyi kyoliko. Ekintu kisinga okunnuma kyekintu kimu nti omwalo ogwo hamu President gwe mu kuwandiika ebbaluwa walaga nti bagumuweeredde bwereere. Naye ate hamu abayekubidde enduulu si kizimbe kimu kye yaggadde amakubo, kuliko ekyakasajja nakyo yakiggadde. Bwe bagambye nti sebo tuweeko ekkubo lyetusobola okutwala abantu oba okuyisaako abantu abagenda okugenda mu bizimbe byaffe, buli muntu eka emu okumuwa ekkubo yamusabye biliyoni 3 ze yasabye okuwa omuntu ekkubo n'okubeera nga ekizimbe kye kisobola okubeera nga bakyakiseesinga. Biliyoni 3 nege wali muwera bwereere. Naye mwenze President Museveni wembuuliza really Uganda bwe tunaatandika okugaba bwe tutya ettaka 79 acres ne bwe tugamba nti kale buli eka tugiguze $4 million, ekitegeeza nti eka 7.9 tugenda kuba tuli mu trillion ye sente.
wakire sente ezo singa katuzongamba tetugenda okuzimbisa obutale tetugenda okukulaakulanya abantu bawansi ne tulirira abantu bana bakoseddwa amataba 79 acres omwala gutudde ku 79 acres ze mwagabidde omusajja mwe muddeeyo omwala